Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna bakatwegattako amanya yenze Farouk. New year, happy new year. Mwenna gonna woli wotulabira tusiima nnyo bannange abajja ne mu commentinga n'owabula n'otubuulira gwe ndowoozayo nga bwe kiri nga bw'abadde ayogedde Robert nowe ndowoozayo nga gwe woobiwulira kitegeera naye njagala bategeeza nti coronavirus akyaliyo kuume totambula togiraagira kola ebyo bye bagamba okukola. So mbeebaza nnyo mwenna abatulaba baganda bange mwenna babeerako sijja kugamba oni oba onaani naye mwenna mwebale nnyo mu abatubeezaawo okubiraba ebintu bino mutuzaamu amaanyi. Robert wanjise ugamba otya? bannange salamu alaikum. Manya Mutyaba Robert ndi wano bwebajja tulane muganda wange Farouk ku Commonwealth Inn Hotel. Kachayi wekali kachayi tukanywa mpola konna tulina obwenjawulo bu coffee latte bu espresso bu cappuccino rooibos tea, herbal tea, dawa tea, byonna wano bibaawo. Kekano kembagamba bano Mondi Shafiki Sharifu Tiger agenda akakusomesa okatabula Abarabu buno bwe banywa wali kitegeera. So muganda wange Sharifu Tiger yagamba nti Coffee Roast Academy yegamba nti genda bakusomesa ebintu bino oyiga obuntu buno wammanga latte skill ngozibere ngoziyiga oyiga barista skills, coffee profiling, barista skills zonna obere oziyiga otandika okwenogera ku nnusu. Sharifu Tiger wali awo Abu Dhabi ku Airport Road mukubireko katikati mubere nga mukwatagana. Sozo yagamba nti leeta byonna by'owulira nti obikooye bya munju bya restaurant bya gym abigule akuwemu ssente oba mukubire yabikimaawo wonna wooli. N'owa bweru mugamba ebintu byange biri Makindye oba Munyonyo babikuwe wayalinga ssente zange zijje naye nga azikuteerako nga bajjayo bintu eno Munyonyo kitegedde. So bye bateekamu essente twakoma ku nsonga za family. Tuba tukyali awo muganda wange nankubira nagamba abeera eyo UK side abeera mu Europe awo yazze mwali muno nanga bintu bye mwayogera byonna byantuukako dda ebyamutuukako. Yasindika miliyoni 10 nga mu 5 nga zisindikira wa Luganda. Kiriyalinga simayi motoka simayi container nga obimanyi ebyammwe ebyawo kiriyalinga motoka nga amuweereza 10 plus okutuuka wano kati yali amanyi ndowooza oli tajja kukolaki tajja kumanya oba tajja kujja engeri ebyo bibaddemu corona bisabe babiga bisi baluganda mama taata bagatta nga miliyoni 10 plus zituuka eno omukulu atandika kwenogera nnusu nga bwe yeeriira okitegeera. Okutuuka wano ono yazze obuzi ng'agwa mu Uganda tamugambye mugezi okutuuka wano amugamba waaye yamugamba nti emmotoka mbikiri yalinze container ziri mu kikomera nga mukubira bifaananyi yamuweera za intaneti zizino zatuuse nazimaze nti wamaze nti namaze okiriyalinga nga ziri mu kikomera biki nti okay noonya n'abaguzi tutandike ono nga tatuuka wano ng'ate ebintu weebiri baku ku mutwe nga bwe bagamba ennaku zino. Ono naggalirayo muganda we mu kkomera yamutadde mu kkomera. Soke tutemeteme ensonga eno oli yaŋŋambye bituufu kubamba amanyi baluganda ddala kintu ekyo ng'okiraba otya Robert? Ekisooka family wa Luganda mama taata ekyo kyo si kyewuunyisa mu Uganda nga bwe nakugamba nti bakukuba muganda onagamba n'atulunalingizaayo asosonya nnyo entalo naye bemu naye ategeere naye nga muganda we tukirabangako nakiraba oli ne yeegatta ne bali kusosonya muganda we oluusi yeegase ne bali kubba muganda we gamba ekyo kyo tekyewuunyisa n'ekyokusiba omuntu nga muwadde muganda we abafamire n'abooluganda obulala bajaga ate muganda we nedda babanga zizza omusango no babanga akukyankalanyiza musibe he deserves it
Imusiba kusasule, this is business. Kankubulireko mu business yange ntono gye nnina mutabani wange ne muwala wange ne mukyala wange bakola bwe bakola sente ze bayingizza buli omu kuba nkuwa ku magoba g'okoze nkuwako 50%. Olugira nti nkoze 50% wano nga tugiwandiika nga tubankinga ezizo zitunakuwa ku musaala ku mwezi naye olwedde oba ozimanyi kuva lwokoze otyo then nezaffe netuzibankinga ezaffe kakati nekiba nti nno okola mu byataatawo na bya mwamiwo na byataatawo bw'oba muwaleera naye nga osasula ekyo kyolina kyokoleredde kyennyini omukisa gw'ofunamu nti no tebakugoba era oba mukulu w'abalala kuba oli famire naye omu ku bo bwabba era mukwasaganya ng'etteeka bwe lyandibadde ery'eggwanga. Naye ati kati kino kye tuliko bano ba Luganda nze ŋŋamba okusinga osiba muganda wo kuba wa famire omu yabadde agamba baba waabwe otuswaza mu famire osiba otya muganda waffe biki ono n'amusiba okuswala ffenna bannayuganda abaganda twaswalaswala dda kubanga toyinza kuŋŋa nti obuganda buli myaka gigenda mu 1000 waleko mbuuzizza ku luli nti nno ziplaza famire nyingi tugenda kigenda kitegeeza okuswalako kwakola ki kwajja dda naye gwayogera twaswalaswala dda okonsiderinze omusajja ayisi gwayitamu n'amukuba ng'anoonya sente ezo mukyala nno oba mukyala okonsiderinze omwana muwala asazeewo tagenze mbw amalaaya UK kwa abantu ekigambo ekiyise ebweru eyo ebulaaya ogenda gy'olaayiza nga tebakola ki nga tebategedde noonoonyayo sente n'otaswalira eno so gye bayita obulaaya teyagenda mu bulaaya teyagenda mu kulaaya ebulaaya kukola bwamalaaya yagenda n'anoonya n'omukono gwe n'ataddawo mbu abasajja nkwane bampe kale si malaaya naye atuddeawo omusajja amuleetere teyakikola gwawolereza ono omubbi ekyo kitunulidde oba otunulidde sayidi yamula okuba oli muganda wo ye do I have to pay for you to be my brother nina kusasula okitegedde mbadde nga nina kubeera proud nga nkufunamu nga naye bwonfunamu nesi kugamba kunnenyamiza okitegedde kakati omuntu awolereza omubbi I wouldn't be happy. Nze muganda wange wano namuwa poloti namba ng'amaze tukolaze naye tuzimbye hoteli eno jukira nange embirimu naye mwali naye yali asinga okubeera e Uganda. Kyali kyangu nnyo okumbaliranga bye sitegeera. Niti yakikola. Ebe twamalanga masasudde sente zonna mu bujjuvu ne muwa ne poloti ya bwereere ne muganda wange. Weebale butakola ki? Butanziba. Wali osobola olemesa ekizimbe kino obutabaawo okitegedde era naye mu kukola bwe twakola nga tuzimba namusasula mu bwesimbu mu kaashi tebirimu ate muganda wange annumye era we yamalira woteeri eno nga naye azimbyeyo ennyumba era eyabapankisa emuwa ku ssente kyandibadde bwe kityo okitegedde kakati oli bw'aba ngabbye muganda we kituufu asasule nina mutabani wange ajja wano bw'ajjawo simuwa kyamisana takola ati gwe bazaakubuze kati nze nkuwa nti ebyaffe ebyekifala mbikuwa obirye ate muganda wo nti mwana wange owe muganda wo my friend waliwo katonda wala nti ono muganda wono sijja muwangala oli amukolerere oba ono sijja muteeka mbwongo ye oli kaakole kulokwa abaluganda kitegeeza nti katonda yakifulumya nti buli omu yeeyonkera ebbeere lye okitegedde buli omu yeeyigiriza okwavula bw'ogwa bw'oyimuka gwe mwennyini teri akugwirawo awo okitegedde ne mu mbeera yonna mu nsi muno wabula bwe mba nkusisa omukono onyweza mukono tutambule osike n'abalala tubeere nga tuli blessed nga family wakati oyo yabbye yazitutemba malaaya milioni 10 yazitutemba malaaya naye omanyi milioni 10 nga tuzitutte ne tulima
ne tulima ne webanga tuli babiri okitegedde oli asobodde ozifuna nze nzirina omanyi okulima eka kyetagisa sente meka kyetagisa emitwalo nga 5 osobola olima kati oba olimya eka meka ebivaamu byenkana ki era sente zivaamu awo after 5 years mba muli mu level ki so ebyokuswala nti family kubona agamba nti gwe osiba otya muganda wange olwokuba yakubye milioni 10 mwe mubeereeyo Bulaaya kimanyi balowooza ab'Ebulaaya bafuna nnyo sente kati oleesa amalala osiba muganda waffe avaayo noba mmande kakati kiweewo yasulayo weewuunye yasulayo nno yamuyamba yabayambibwa nze wange no matter your father bw'oba tokyasoma nga nokola nga tokyasoma kuba oba osoma n'oba owezza emyaka 3 mba nkyalina mu kuvunaanyizibwa tokola osoma naye oba tosoma ewange tosulawo nga tososola renti wadde oli mutabani wange era ne ku grocery olina okucontributinga abaagala muntegeere abatayagala kizibu kyammwe naye nze sirera muntu kumufiidinga mbandera ababbi mbandera mubbi mbandera agenda kwennyamiza bannyina na baganda be mbandera nanzita agamba akasajja akatafa nga kalina mbandera mutemu oba okitegedde era ebyange biri in company common raise registered between two people shareholding mukyala wange 50% nange 50% tekuli mwana balina okukola mbalaga kubo pasi zonzi kuba ozibawa kubira pasi nti akati awo gattawo ate oba n'omwana wano omu kubakola wano kuba yampuliriza yatandise yafuuse dda boosi wano yakola naye ate alina naye bakozesa pasi naye azikola ki aziraba ozimuteerawo nzimuteerawo abatampuliriza nga mbaleka mpuliriza era namwe abagoberera bonoowulira ebintu bino nga tojerega n'ogatta buli kimu n'okyanderstandinga era nawe ojja kutuuka olabe nti nali nasuulira wano ogattewo nawe paasi oba ogifunye mukitegedde kakati oyo amannya abo oba wasibye omuntu oyo okuswala si kufa muswale naye otereeza embeera akusasula esente zo kuba omuzira ne gukuba abantu bali naddala batabali ebongereza mu Amerika babonaabona nnyo bakola nnyo kono omukyala gundi eno omukyala Peace yagamba nti she hardly gets her own time okweyagalamu ate nga takola bino byakukyansinga akolera gundi akolera gavumenti niera nawe okolera gavumenti you can't get your own time kakati gwe omuntu amenyesa emyaka 3 asonze obusente gobubye it's not nice muganda wange muganda wakati nina mu family ruddawa ati oluganda waba yazibye bo bagamba ati musayi zitambulira kati choino kola start up a company ku sente zange ezo kalo gaenti nako shares 25% oba 30% gwali toli waweza sente nze mbadde nkola ekintu kyongera kikunyonyola nga bekitambula n'abazungu abakola family businesses waliwo setup kyotasobola kumanipulatinga kyobola abazungu oli alumukwana nafunye omuzungu mu ndimu gagga oba olimba tebalina sente zakwonoona teziriiwo zibaawo samwe nga tasobola zikwatako talina teeka talina wazituukirako wadde azinako share okitegedde ezo bowulira abazungu abali ebweru mukimanyi muwulira trust accounts muwulira family trusts oba okitegeera kiina engeri gyekikolamu tujja kgendayo eyo mu ngeri y'okuzimba obugagga mu kukopa bali oba okitegeera naye nga bakikola nga waliwo system nti bw'oba okola mu dduuka lya family tutunulira omuntu akola ewalala afuna sente mmeka ku mulimu ogwo gwe gwokola nti mitwalo 10 nga tukwata emitwalo gyaffe 10 nga bafamily nga tukola ki tugikuwa gwe okitegedde naye ekyo ekikuyamba mu family business nti ate amagoba geekoze omwaka ate olinako kashare ate kyotalina wa mulwana oba wa mukwano oba ewala wonna kitegedde kati Robert ekikolo kyakoleddwa wano ono okusiba muganda we ono toddamu naga muganda we okusiba omuntu ono kwekya muganda we kyongera okuleeta abantu oluganda nobody is supposed to pay for brotherhood nti wa my brother have to pay gamba ekyono okusiba ono nze ndi brother wo onsibira ki lwaki onsiba anti oli mubbi so kiri okay
kiri very fine, let him pay. Kati bwe tukigaziya mu Allah fena tuli ba Luganda tukola obusiraamu tebukukiriza kuleka musiraamu tula bweru era ne wobye oyo atava mu lubuto lwa nnyoko era wobye muganda wo otegedde so tuli muntu adizavingibwa kubbibwa olwokubanga tuli mu ggwanga limu tuli ba family emu ne bbaawo tolina kumubba ne mukyalo tolina kumubba. Lwaki bannayuganda batwala nnyo naddala abaawano because oli ali Bungereza akusindigidde milioni 10 kiri yalinga ebintu byange kiri ne container yange obikubye ku mutwe. Lwaki tutwala abantu bam for granted? Ekisooka mu Uganda tulowooza nti obugagga kufunirawo. Kati bwalaba byakola tebigataaga nti anfunye akakisa kati nange kanfune kamugatte ngaggawale. Naye nga excuse me, obugagga is a process. It's a process. Nga bwe naga nti osima foundation obuwanvu bwayo bwe bugagga bwayo era ye yaziseeko endazobola zikubeera nazo watazobola zikola bwatazobola zikola zobola kubeera nazo araama ate obeera nazo otya nga tewazikola milioni 10 oba tosobola zikola zeekolerera tosobola kuziwangaza tosobola kubeera nazo ekyaraamu kakati sisobola kubba milioni 10 ne waliwo yagala nnyo bya budiirudiiru edda nze mba ndeeta example saagala bya budiirudiiru njagala mba ndeeta example tubeere nga tugatta ki nga ekifaananyi kivaayo. So oŋŋamba nti omuntu kati ono abbye muganda we milioni 10 tasobola ziwangaaza. Kankubuulire kuwaliwo akawala muwanyinaze asuddewo edduuka nzize wano nfunye akawala kanna Uganda njogeramu nako nempimamu nendaba nti kandibanga si kajja kugira kagala kuyisaawo kabate banazi badduuka nga sister tanalisuulawo kati bwe ngenda neŋŋaniika kati nenkaleka nga ndaba empimyemu bwe nduuka eyo mwanyinaze n'asulawo edduuka ate kano kagamba neefunidde visa ninga kalinawo nekuse ninga lwasikatopinga nekajja nekakola ki kakole jukire no byali byalavu byenabuuse era se waliwo mboozi yonna wano kuba nali sina gye mutwala byalavu byeteguloka tukayingiza business bwe tutuuka muga nti njagala tubeere nga ba Luganda muno bijenze naze bya boyfriend tonyumiza ne muga kati noze ntambula bwenne bwenti ndiye katuuka wakati awo ndaba nga era kinalaba luli era kyendaba nga muntu ono kamwesonyiwe naye mu kumwesonyiwa ng'alaga nnyo omululu tuli eri ng'ate alaga nze ndi musiru ku lw'okuba ye graduate ne mugamba my friend principle y'obugagga buno it's not about education, it's about understanding, and if I have money I'm clever than you. I have money, you are looking for money, I have it. You don't have it. It means I'm clever than you. Kuba kitwala bongo kolaki okuzifuna ngenda okulaba akawala kano nenkakyawa nesaaka atuukiriza abantu bonna kyono namukyaye nenkagulira emmotoka ndikagala bya bugagga nenkagulira emmotoka nenkakolera edduuka nenkafunira amanyi kufuna liizi awaka woosula kizibu nemufunira liizi bulungi nensasula emyezi ng'esatu mu maaso okitegedde ga buli kimu omuntu kyeyandigaye muki nemmuta tiyamala nazo nnaku 9 nimulukira amaliza agitunze okitegedde kubanga yali ayagala avulubana naye nga takola takikoleredde anti oyagala bugagga oyagala byakufuna bibyo bino ebyakuba amini beyawa amaduuka webali nnyo webalire ddala tokimanyi bwe kitambula bibazadde afudde akulekedde kampuni tona kyomanyi era waliwo ekintu kyentunulira sisitimu eno kyevuga naye nga tekijja kuyiika lumu ate kiyikiremu kikube ffenna kubanga abalina ssente basomye naye ne basomye tebiri ku mulamwa education ennaku zino ogimanyi abamu basasula ne ssente ez'okubba ebibuuzo kati oyagala omwana wafuuka eddokita naye buuzo bisasulidde babibbe which doctor you going to get? kakati bali balina ssente bakoze factory naye tebasomeseza abaana kola mu factory ezo otegedde
kyonna kyabutali munaalekana nabo era naye alina obuzibu. Mubawo obudde mumusomesa abaana mubategeke. Tegeka abaana nze sirekana na politician yenna. Tujja bigula bye balina. Andi kakati go you don't have an understanding of how things work. Yes, you've got money, you got it somewhere which you don't deserve to get it. Maybe you didn't work for it really. Obochitegeera kakati oze ekizimbe tekiri worth bilioni 10 kulokuba gozina ozitaddemu n'okigula nenga rate ko kireetera kisana milioni zinga 2. Okitegedde kakati butuuka bebicyankalanamu oba biki kikantunde yabise kuba tomanyi ku calculatinga. Okitegedde era kiba kigenda kuvaamu in one way or another. Okay, yes, tugende ku kirala Robert. Ekintu kya family kuba twawadde ku family twabadde ku bintu bya business. Obugagga era bwe nakubuuza tuli ne tewanziramu twalandagga nakubuuza abantu baffe mwagala tuba twandibadde twogera ku bugagga ki oba ffe abaliwo tuzimbira abaana baffe tuffe tugende n'abalabe gire kuba bwo bukoma mu myaka mitono. Tetugenda nze okusinziira ku level yange abatulaba banjawulo kubaako ba biliyoniya kubaako baffe bagundi nonya kyakulya ne kuba kati nze mbadde njagala tuzimbire ku bagundi kuba twabadde ne ba destitute ne tubaako ne ba poor people middle class eno kwe bali naye tuyinza abantu baffe okutabakola ki kati poor people no abo abasinga we tuli awo poor people ensi yonna eri wano abasinga we tuli ne bolowooza nti bali bulungi bali awo mu poor people. Faluka kino ekyo buli wanene weekangamu nti era toli mukufu bulungi naye kankugereze bufulaati buno bwe twalambula buno buli ku kizimbe kino obeera mu Amerika oba mu Bungereza twogerera ku nsi yonna oba Sweden oba wa goloza kayinza kubeera ku sente mmeka emitwalo gya dola kuba ntera olaba TV zaabo abasajja nzo gamba emitwalo nga 6 7 tebakulimba laba property programs is like the home waliwo programs nga ziza property ezimu zibeera ku abali mu Bungereza mugimanyi simagitani life TV waliwo life waliwo programs kale ez'amayumba okitegedde nga bagitani nzerabidde kati programu ezo osanga ng'oli anoonya omuntu akava mu university mbadde njagala kufunayo nyumba entonotono abaana abato mu Bungereza ne mu Amerika ogenda gyoti nga banoonya ennyumba ya mitwalo gya dola 45 etandikirwako emitwalo gya dola 7. Ennyumba ze bayita ennyumba bangalu ziba $1 million, $2 million, $3 maka ne zino obutandikirwako zikola mitwalo 4 7 okitegedde bwezi tube ziri kakati yensonga lwaki abantu mwe tulowooza oba abantu sikirowooza era nkutulira n'empimo nenga nti oyo ali mu category bweti okitegedde abantu balowooza nti nno bali bulungi bakyali mu poor people category wano munsi yonna abasinga munsi yonna okitegedde nedda munsi yonna ogenda okulira nti munnange twatwagala batusimagolinge tugende mu Amerika batujjako emitwalo gya dola 2. Nze ndaba nnyo documentary ne research gundi programs ezo otegedde ngoli bamujjako emitwalo gya dola emeka wano emitwalo gya dola 2 oba mwesi bagamba oli yakikuba naawe ali mu milioni 7 8 kuba nakusasula. Nze muganda wange tugende China twale ebiri wano tugende China okusuubula n'otuuka awantu ng'omusajja alese emitwalo gya dola 5 bali gakyusa wali naye nga agakyusa ayina eze China nazo zina value ne zina ayina box 1 ayina ne box 1 tewali na mundu ekuumawo yes abasuubuzi kwe bali byenjogera mbimanyi kubeera ng'endayo ayina ebintu byokujereegereza bino bibi omuzungu abaina kyatunda akuba kino akasa naye China mukiveeko atannagendayo atannagitegeera China giveeko mugiveeko
olaba luno lugoye nagula materials zange zegulira China mwenyini gunola nti lwanjawulo nnyo dulinga lwa kitengi ne lwanjawulo nnyo ku byoyinza okusangana mu Kampala kati bo bayinenge gye bakolamu ebintu quality n'abasobola okukola ki okugikola kakati nti otuuka eyo waliwo edduuka lyotuukamu nga kaduuka katono nnyo ne bagamba I want this one. How many pieces? 500. Ah, no. How many? You, come. 500 tatunda. 500. 500 pieces. Oyo tatunda. Waliwo gy'osobola okugula. Niyo oyo takola ki? Tatunda. 1000 pieces. Tatunda. How many container? Oli n'omusanga nga aina container, aina gundi ezi. Capital mu emirundi egi. Container agaga. Zi container mmeka? Nkaaga. Agaga. Nga waliwo eziba zituuse. Waliwo eziri mu factory. Walowooza asasula. Asasula ng'eri zituuse bakiriyalinga. Bwalinnya ziba zituuse n'akiriyalinga. Okitegedde? Zino ziyasasudde nzitandika ekkubo. Okitegedde? N'alinnya n'agenda okumaliza zino ng'eziri mu factory. Okitegedde? Zimalirizibwa. N'ateekayo order ya factory. Zine ziri eno ze zigenda eri zile zibadde wano zidda wano zine zibadde wano ziba ku port nga process jabeeramu okitegedde n'osanga company nga Foshini Group e South Africa ng'erina amaduuka agasukka mu 6 mu Southern Region bo beefuga engoye okitegedde kati tubeera mu level ezo nga tutunulira nti abantu ffenna tugenda mu toilet twambala byebimu tuli emmere ne tusoma byebimu tulina obudde bwe mu 24 hours kakati gwe ng'oli proud olinamu emitwalo gya $4 oba oli worth emitwalo gya $10 nga olina ennyumba tasobola gifuna ku 10 ng'ate student yakava mu ssomero gwe olaba nti tuba tuli bagagga kakati kyenavudde nkugamba nti abantu abasinga bali mu level ya bwavu ya poor people kakati awo bwe tutunuulira twagalako kizimba nga tutandikira awo nti nze wentandikidde nfunye omusingi gwange mumpimpi kaŋŋende maaso oba tusimbe omusingi okusobola okukyusa Uganda soko obajjukize waliwo kategori y'aba destitute waliwo y'aba poor people waliwo y'aba middle class yabawo y'aba rich people with money people with money eri wano rich people then rich people ne wabawo ne wealthy people tuli ensi yonna esinga eriki tuli ku poor people tuogera kati ku poor people kati abali destitute kubanga kyangu nnyo okuva no mu destitute otomanya nzo okuzaala omwana n'akubulula ne muvaavaayo destitute yaliwo abaya aliho bintu biba teteri kigatta takyalina suubi niye watya kuba mu ngeri yonna emu oba endala ayinza okuzaala omwana so kiri nti kyangu nnyo okuvaayo eno n'okomawo wano mu poor people okitegeera oyinamu osobola okulya kati emmere osobola okukola ki okitegedde n'obeera nga oli wano niye okuva wano okugenda mu kati ate era poor people bano era be bavamu bano ba people with money era kyangu nnyo people with money okuddayo wano mu poor people poor people bano abeeramu n'akasente kaawo so owe characteristics z'aba poor people ye muntu wa bulijjo golaba abasobola mu mbeera kitambula nebeezaawo bwe mba njagala kugenda wano gundi nsobola okugenda bwe mba njagala kudda Kampala kulinnya booda yange kuvuga ku kamotoka awo osobola bikola naye nga bw'olwala emyezi 8 oyinza obutavaawo abasinga kati tunuulira abantu b'omanyi abali bw'olaba nti bikitambula muwe emyezi 8 nga mulwadde nga takola teri kitambula gwe mbuulire kyekibaawo kiriwaawo njiwadde ali Bungereza wadde ali ekitegeeza covid ono ba poor people ate ng'akalimu kaggwawo biki aba akuyisizza bubi mu destitute ne wali mu Bungereza ne mu Amerika amaduuka bagaggadde kakati abantu abatasobola kuddayo bali ba wealthy people ne ba rich people at least kwa rich person aba mu manufacturing
kyabakola kiba kyetaagibwa abantu oba kwagala oba butayagala oba bakola oba tebakola bajja kigula kubanga it's in the process of day-to-day living. Kakati gwe mumpaayo ku bano ba poor people nga kyakola bw'aba takikoze ensi eyimirira. Ba poor people? Poor people ba taxpayer nti basasula emisolo. No. Bajja gano wa URA said. Anti activities ze teziva mu musolo. Poor people? Anti kati olaba omusolo gwe boogerako BAT eddenyo Museveni ya breakingako n'agamba nti wabeera ne kampuni 6 nga ziringa BAT bwe yali wano. Bannayuganda bana ne batasula musolo. Kimala. Otegedde. Gwokola transactions zimeka olunaku. Poor people? Otegedde. Yeah. Era kampuni yekola transactions zimeka. South Africa teri mbusobe baziba kubuza ka license kedduka. Hani agagachi. Abasinga tebamanyi n'okuba nti wali n'omusolo. Balina bu business. Yes bagamba gendo okola return ni abala tebabikola. Ni government sibiri ko sibiri nako baba zibanja dinze simanyi. So poor people bebavamo ba people with money. Mwe muva basipapa. Akuba kadiru ngali wano ko. Poor people. Nafuka Brian White wafe. Nabera person with money. Najja. Navano poor people. Nakakuba bulungi nnyo nafuka Brian White the next na yeba rich people within the shortest time you can still go back here. Asokuda ati kakati wabanga tategeera bulungi sente zaafuna agula bintu be creating a liability abana abawala 10 n'abawala n'abeera n'abasajja abamutambulirako asula mu apartment ya kupangiza biki kati ekintu kino okukivaamu Nekino kinayogera waliwo yansekera manyi na Remy yaseka nnyo n'agamba Robert onsesezza nti wabeerako n'abawala abasaba mu 2 Ngobalisa ki? Tekwali ntimba 10 abo nabona bantu bange. Hit run. Nalisagala spending a cent. Nga bwendwa naawe nja kuwa sente zake. Otegedde nga kino kya bulabe. Nenga anti kyanyamba nnyo kubasala alasirimu. Kwa buli omu nali manyi mulwadde nga nteeka. Ngamba ne expenditure mbwebera y'amaanyi. Ze nalinga singa engeri gye bawerangamu olwokuba nalinga siteekamu nga kati nga bannimba. So Robert wanji tutwale empola poor people asobola okufuuka people with money changu kyekisoboka poor people because ogambye ensi abantu abali mu nsi eno on average ba poor people abasinga yes tuli ba poor people so but people with money bava mu ba poor people siwe kiri tidoni katugeze tidoni gundi ava wano bano badoni bafa nti ava wano ku street ba poor people fe na kifuuka kyangu okuddayo doni gundi ono abaddayo wa sente mu bbala naddayo ku poor people banafuka destitute. Cha destitute kiyinza okugiramu oba bwe bakomawo baggukira wano mu middle class. Abasinga baddayo babeeramu era abasinga bwava wano mu poor people nafuka people with money or person with money bwava wano ajja kubeera mu middle class yekwekaawo kubanga ba middle class bonna balina characteristic emu etya batambulira mu babanja ba middle class abasinga otyo kubanga ba middle class bavamu abantu abali educated educated people can't get rich not very much bo babeerawo okujjako quote nga waliwo a business eri set by the family bafuuka asobola okubeera rich. Okay. Naye bw'aba nti they are designed to work and get a salary. You can't get rich on salary. Never. How?
You can't. Ojja genda gwe contribution yo mu media company esobodde okukola billions 10 eza dola bajja kuwa mitwalo emeka mitwalo 5 weke ekyenda otegedde bakuweka emeka kati waliwo omusajja yali mbukedde toli mwavu yani oyo tegusuula waliwo enzi yanyumizaako yanga abaali bamuwa emitwalo 5 omwezi naye nga obulanga obuli mu programu ye bwali nga bukola milioni 6 kwa 5 olunaku naye nga omwezi bamuwa emitwalo 5 kakati kyobula abantu abali mu middle class abaana omulimu nga guli sekiwa banka esobola omuwola go poor people n'oba olina millions 10 bagenza okugana okuwola kubanga tebakutegeera nfunayo kati bantu bangi abali mu poor people category nga basinga bali mu so called middle class category. Are you sure? Yes. Omusajja ali mu kisenyi atunda natti juwakali atunda natti akola kyagattagatta okitegedde basically tali mu level y'abagagga bano betwogerako ku category ku standard yensi yonna. Yes. Naye ng'ate milioni 10 tezimwetunuza manju azifuna ate nga tali mu category ya people with money kubanga ayina kyakola tazimansula takola people with money bagasi kinava nkugamba nti luli nti ajje tunyume naye aŋŋambe ki bagatta bugasi talina formula ye yakugatta naye tosobola gisustaininga kuba tosobola kusustaininga line for life tosobola kulimba mwaka ku mwaka otegedde you can sustain it for a little while then line ezo bozira baali bakolera mu cheeke zaggwawo kati babanga tegattako line ndala aba yaggwamu ninga yali azina sawe ne babagattira ku website era nakyo formula eyo batuuka ne bagigala kati e South Africa bajjanga mu dduuka lyaffe mwana nakadi njagala ngiswapinge wanewuwo kakati gwe sente bezijja tuzigabane kati South Africa tokyasobola kikola bakigala mpoza kyo oyinza kikola ne monetary system. So olinga ntegeeza nti ba poor people wano asobola okubeera nga ali safe okusinga aba middle class wano. Let me tell you these people. These people have got a problem. Baliwa aba middle class abo. Nze sikolangako birthday party kakyanzaalibwa. Nina emyaka jigina kwera na 8 kati kuba mugoko nanja kuba mbonye. Sikolangayo birthday neki neye osanga omuntu nga buli birthday agimanyi neye abakwano bonna zonna abeera mu meeting bebana ba middle class bagala nnyo birthday tebagwa kugula cake tebagwa kugula lugoye lwafulumye okitegedde naye nga ebintu byonna byonna bitambulira ku musaala oguteyongera ate omusaala buli lwogula engoye nga gweyongera mu season gweyongera naye ate omusuubuzi ono poor people ono ye mu Christmas asobola okupeerula bbeeyi ye wano mu Uganda n'amaliriza ng'akivuddemu ng'afunye ne capital esobola omutwala mu people with money, not rich people with money kuba afunyeemu ku ssente ziweze. Kati waba mugezi olwokuba alina kyakola kyangu nnyo okupenetratinga nayingira mu rich people. Middle class bano baagala nnyo pate birthday party egula emmotoka eyagize be bagula essimu eyafulumye ate mu mabanja ate abatagatta ali ku salale ena company gyakolera corporate agatta asula mu apartment bazalawo kamala hotel babeera bazalawo buli omu bembaira ku lumbe bo babeera eri nga bagira bati bazalawo buli anko mulimi neggoma zine ziri mu kulima anko aleeta butungulu buli wiiki gomanyi omanyi nti entulo omuti gw'entula ensawo y'entula wano Uganda wenjogerera eri ku mitwalo 18 naye nga omuti gw'entula gubalira myezi esatu n'ogunogera emyezi 6 kati gwali kusala logena mu kwata ddion buli wiiki entula onoga emirundi ebiri mu bwoba olina eka emu nga 2 naye middle class abeera wawoneka Subaru ke kavuga nagamba kati anko w'ekiboga ngamba ki okitegedde akati bano people with money kyangu nnyo n'okufuuka destitute. People with money? Yes. Kyebakola nabaziiwayiwe nnyo abo kyangu nnyo fuuka destitute. But yeah. Weebale nnyo kubuuza
agenda kubeera ano mu kirasi ya people with money abantu bonna bamumanye bamutye bakole batya kati bw'abeera mu layini eyo n'agiwangaaliramu okitegedde layini zitandika okubeera nga tezikyagatta z'abadde ayunga jjukira obwongo bwa investment abuyina abadde accumulatinga ki abadde accumulatinga expenses okitegedde liabilities kakati bw'amaliriza kiganye awalira kizibu nnyo okukkiriza naddayo no poor people asinziire takkiriza kudda ku street abayagala kudda mu middle class awo kati middle class they are good at borrowing era najja kuwolayo akamotoka awo kulwokuba abadde alina erinnya wali bajja kamuwa nti Don Gundi tebanategeera mbu yaweddemu otyo kati mufo ky'okubeerawo ng'ali ku zero ajja kubeerawo ng'ate ali mu negative nga yeekweseewa mu middle class abantu baba beewola gwe mulimu gwabwe basinga okukola naye nga tagwa pate kibeera ku Serena abeerayo era batuula ku tebo ziri ez'ebbeeyi yakakadde kulwokuba ye middle class naye ate gwe poor people totya kutuula eri mbaavu otuulayo ku kyetaago wadde olina sente zo nga ziwera otegedde kakati omwami ono ajja kwagala naye atuule ku mmeeza ezo ono person with money ng'ate layini tezikyagatta naye akyagala okusustaininga obulamu obwo otegedde kati okubeeramu ajja kubeeramu with the cost of borrowing okyagala okuwulira nti baamuyodde emmotoka zonna baamugobye mu nnyumba bakoze batya kakati bw'atuuka awo atandika okuswala mu kuswala ajja kufuna weyeekweka mu katawuni akatono addawo olwo atandise okulingiza eno mu destitute tebatuuka nina mukyala mukwano Robert uliriza nina omukyala mukwano gwange sijja mwogera mannya yalinga mulungi nnyo ng'era abasinga balowooza nti muntu wange naye nze nalinga mugezi mu bantu abo nondayo omuntu omulungi naye ng'omuntu oyo simwagala kati omuntu oyo aba linki yange okufuna abalungi ku bwereere otegedde otyo kati omukyalo oyo bamuwange miliyoni 2 ebyenyogerako bya mukyenda kyenda mu 2 kyenda mu meka sente zabanga nyingi nnyo nenga za laavu bamuwadde buwi mitwalo 5 7 nenga n'enkyayinza okera ku macha nakuvuma gwampadde buno obusente oloza wampadde nnyo tonsirwalira kugenda eri saawa eno ali mu kaalaakamu kesijja kwogera kuba kayinza omwatuukiriza yeekwekeeyo kuba tekyali amukwana yakula mu leveno yavaayo wantakyajyawo bamubanja bangi bamunoonya nadduka n'agenda eri mu kaalaako so Don Gundi ono abadde ayiwayiwa sente mu bbaala bisobola omukuba layini zagatta ne ziggwayo ne yeekwekako wano mu bagundi middle class kati awo n'accumulate ng'ate amabanja mangi waneeno mu kugadduka akola atya ne tumuyitira abamawulire nti ennyumba yagidduseemu simanyi ebintu babikutte emmotoka baziwambye ise emunoonya butereevu najja naddayo nagola kya nabeera mu destitute nga yeekwese mu katawuni ng'alinga eyafa mulowooza anti mwemba temumanyi reality kubanga temubeera naye bwe yeekweka batakuba simu nti banengenze kwekweka agira ati n'abanga eyafulumyemu n'asirikira eyo bannange Gundi waiti tumanyi gyalo bali mu nsi ki mumulowooleza mu nsi ki kumbe mwali mu site gyalwalira eyo n'afa abamu babadde talented bo balabyeko ng'ali talented ogenda okugira oti takyagatta mugera okugira ng'omusajja ali bubi agenda kufa bane tumusondere anti kati yavaayo no mu maapu yonna okitegedde n'abayimbi bangi bemugire nga yakubanga ekisaawe n'akola atya right now mbuulira kuba nazo okuyimba kulinga layini kubanga layini ennyimba bwe ziba tezikyanyuma atuuka n'okuba ku kisenge kati nze yalabuka amangu ne naye ebiyimba byange tebabinyumirwa bulungi nenvaayo nenzikiriza obwongo nembuteeka mu birala at least ko ne waliwo akiremeramu ennyumba tezinyuma oluusi zibadde zinyuma n'akuwa 2-3 ezayaka ne zifa n'osanga omuyimbi nti Gundi legend Gundi nga yakuba batuuka ne batomera otuuka n'otomera n'atandika okweta mu bbala takyagendayo n'atuula gy'atuula naye it is bad ndowooza kiba kibi nnyo okwetoyala mu kiraasi like nowozifuna ndowooza nze kyenfunyemu nti ne woba ozifunye beera nazo naye nga weekwese be humble be humble be down to earth
noonya tofuna excitement noonya nfunye miliyoni emu njifudde ntya miliyoni emu n'omutwalo gumu tonoonya simu ya bbeeyi waliwo omwana abadde ansala enviiri ne kakati akyansala enviiri kuno kuwebajja buli yatulanga nansala enviiri nga mugamba naye kakati gangambako kyemugamba ne mugamba omala okumutwe gwange guni eddakiika 3 twena kiraki oyinza kumpa nozijjako sente ezisinga zonzijjako ku nviiri olwa ne mbuuza nti kifo kino nga kinene lwaki wali weereere tanti munnange nemugamba toteekawo omuntu ne waba akubba ajja kuwezaale nti gwokola ezizo olwo mugaseeko omwana oyo gwenze muzimba netuuka nomugamba nagamba nti munnange sente nemugamba nti sente zitya oyina entebe ewaka esofa ntiye oyina tv ntiye saawe nani abituddemu ntewali nti waggale ntiye wabigula sente ntiye lwaki sente zitoziteeka muno mu bizinesi neyongera okukola rate of turnover otegedde nemugamba lwaki osala enviiri ezebbiri zaali zabbiri that time nagamba nti munnange nemugamba nti genda wali ku meni we baseera tv eyo gitunde n'entebe okole wali wanyirire then enviiri ojja kusala za 5 ne kakati asala za 5 otegedde ne kakati asala za 5 naye yamala kuwuliriza sisitemu eyo nti okkiriza kyoli n'owuliriza n'okola ki Robert ndowooza tumalirize ba rich people bano ba poor people nga ndabyeko example kuba waliwo omukwano gayangambe nange nina example gyemanyi eyali poor people n'afuuka rich people kyangu nnyo ekyo ekyo sikyebuuza sikyewuunya nti omuntu yenna nagamba ogaggawala is a process kati poor person ono kuba timutufuna bubi tugamba poor oba osobola olina kyokola olina naye nga bwetwala mu level tuli awo naye obako nekyokola kati ekikyokola kyo gyogenda advancinga advancinga n'oyongeramu sente bwofuna n'obuzanyisa osinokugulawo ekirala ogenda okwetooloola bwoti bw'oba okoze bulungi kyangu nnyo ga nti kale yatandikira mu nswa kakati yenanyini factory gundi abadde nekyakola nga kitambulira mu process era bakunyumiza gyenvuddewo process eyo teba yakibaluse bubalusi tya mwana yabaludde tegundi awo kyamutegeera oyo abeera yaba yemanyi mu bulamu bwe bw'atambula atya sente bwazifuna zifuuse bapakasi nga bwe nakugamba ne zijja nga zigattako mpola mpola tweyanza nnyo tweyanzege tukyali ku musomo guno next week wano wennyini we tutandikira ba poor people mbu basobola okimeekinga batuuka wano ne bafuuka ba rich people ate asobola okufuuka rich people kizibu nnyo okuddayo n'afuuka poor ye kizibu abeera ne formula yaki yokukola sente ezo so kati tweyanza nnyo tweyanzega we tugenda otandikira next week mwebale nnyo mwebalede shene badde powered by Sozo Property Consultant bagamba byonna ebyawaka restaurant gym bibatwalire babeere nga babigula bakuwemu sente Sharif Tiger kweyanza nnyo bale ddala akugamba nti gwenno genda oyige skills oyige latte skills oyige coffee profile oyige barista skills oyige manual brewing skills zonna omusajja azisomesa gendayo mukubire ku namba wezirya ku scroll mukubireko kati muganda wange muberenga mukwatagana tweyanza nnyo tweyanze tubadde wano ku Commonwealth Inn bwebajja gwena yagala okubukinga Robert abeerawo daily tafuluma takola ki abeerawo womwagalira mukubireko ku simu ye esimu eriki 0774 936 792 ne counseling kanjiddemu enamba ye 0774 936 792 osobola oyambako counseling omuntu ku bya business musobola okukwatagana naye kyendabye abantu bajja omulundi gumu okitegedde nga bwegaye nti buli kimu kiba process tosobola kujja noga nti kakati bajja bambi si bangi ne bajja kati munange tekisoboka kujja ngaobadde ogoberera wano nojja ne idea yo era naye tosobola kujja lunaku lumu noga nti idea oba kyobadde okola okukifuula ekya value it's a process era
bw'onojja emirundi 2-3 era nange ojja olina okuba kusasulayo ku budde bwange kubanga mbambo kuwa mu bungi okitegedde naye guno omulundi gumu 2 ojja nenkutanyizaamu n'ogenda bw'oba oyagadde n'okiremera. Tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebale ddala baganda baffe mwebalire ddala mwebale kutulaba mwebale commentinga. Next week tukomawo poor people fenna tuli awo abasinga tuli awo mu ba poor people okujjako abalala nga bali mu category endala. Buli omu ndowooza ogenda ofuna category wooli era ki ky'olina okukola okufuuka ky'oyagala. Oba oli comfortable n'okubeera mu ba poor people is fine. Oba oyagala kubeera mu ba people with money but don't gundi it is okay. Oba oyagala beera mu middle class awo bagundi obatambulira weewolayo akamotoka n'ogendako ku holiday Dubai n'opangapanga oweewola nnyo amabanja gabeera wano naye ng'obulamu obumaintaininga it is okay. Bw'oba oyagala kubeera mu bali abamalayo bametta it is fine. Kyonna kisoboka era byonna bisoboka. Tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala.